2013 gye nkututte waliwo incident eyagwa munda mu ggwanga erya Italy kwoteeka n'agamu ku mawanga ga Africa. Incident eno yagwawo bannansi b'amawanga okuva mu ggwanga erya Somalia ne munda mu ggwanga erya Italy baali bakurosinga okuva ku ssemazenga wa Africa bagende ku lukalu lwa Bulaaya wabula nga bakozesezza lyato. Ogenda okukkakana ku lyato kuno kwaliko abantu 5 biramba. Eryato ne likwata omuliro. Mu kwata omuliro libumbulukuka lyabikamu abantu abasoba mu 3 ne bafa ku lunaku luno olwaleero. Batutegeeza nti rescue team yasobola okulabika nga ejja okutaakiriza abantu abamu ku abo 5 abaali ku lyato lino. Era ogenda okukkakana bayambako abantu 155 abasigadde bonna abalala ne bafiira mu mazzi. So bano baali bakulosinga naddala nga bakulosinga bave wano ku lukalu wano ku ssemazenga wa Africa bagende munda mu ggwanga erya Italy naddala ku mwalo ogumanyiddwa nga Lampedusa we waali enjege eno mukwano gwange bwe yagwa. So abantu abasoba mu 3 be baafa ku lunaku luno olwaleero kwabo 5 abaali ku lyato 155 bokka be basobola okulabika nti banunulwa. Zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumi 2013 bwe lutyo bwe lwali.